ate ng'enjija gye babajjako omusaayi tetugyekakasa ne beekubira endulu wa minisita Balamu babe nga bafuna obwenkanya. Era Balamu yayita abaana b'omugenzi abasinga obungi. Meeting yasooka ne bagituulamu. Buli omu yasooka n'awuliza sayidi ne sayidi n'ayita meeting eyawamu. Meeting eyawamu teyasoboka, bonna tebajja. Naddala abano bagamba nti baana ba Kafeero muri Swazi be bagenda okuggyako DNA baali 12. Okay. Neesuula abaana abawera 6. Omusanvu kubanga bajjako abaana 5. Bajja 12. Okay. Abayitako nti baana b'omugenzi Kafeero ne babeera 5 ne zibagula ebintu. Naye okyobuuziza lwaki Kafeero ye abaana bakaayana nnyo okusinga tetunnawulirayo baabasudde baavaayo kukaayana. Ensonga esooka basudde we yafiira maama we bwe yamulekaawo ku nsi n'alekawo Aisha Nakitto nga nnamwandu n'alekawo baganda be omuli Serunjogi. Abaana abantu bano abasatu baatuuza abaana bano ne batadda mu kaayanira bya bugagga by'abasudde bye yali alina. Mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakubuka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza. Oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange. Ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, butereevu nkwaniriza gwe ali ku mikutu gyaffe egyenjawulo ng'olaba webali nnyo okubeera ng'okikola ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora ng'okusalawo okubeera ng'otulaba okola kyamaanyi nnyo. Atannaba kubeera ng'osubscribinga kusaba do that tubeere nga tutambula mu speed ey'ekizungirizi ennyo nnyini ddala. Nze Ade Wilberforce Sekume Muyanja omulundi olunaku olwaleero njagadde tutunuleko ku entertainment naddala ku nsonga za omugenzi Paul Kafeero Job Maanyi Ganjegere livaawa gonna gaali manyage simanyi linnya eryo we lyava nange ddyo naliwulira bali muyita ziringa nga bw'olabanga Amini bwe yeetuumanga ezimu baazeetuumanga. Okay. Ensonga z'omwami oyo tujjukire kuva liwe yafa bintu bingi ebize bikyuka ebyetobeka mu story zino naddala okubeera nga okakasa obutonde bwa DNA z'abaana. Ambagamba yakolebwa mu kusooka yali nkyamu. Minisita Balamu Baluhale abiyingiddemu n'agamba nti bakyetaagisa kuddayo kuziikula omugenzi bamuggyeko DNA bakole entuufu bagenda kukikola boolyawo bafune ddala ekituufu naye nga kiva ku ki era kitandikirawa byonna omukulu Rankisa agenda kubeera bitematimira tubitegeere tumanye kiki kye bitegeeza. Ssebo nkwaniriza mukama wange. Amiina. Obulamu bugamba ki? Mungu akyakuuma. Bulamu kasita bubanga bulamu ebirala byonna tubisanga busanze tugamba kino kizze alhamdulillah. Nsaba ombuulize ku balabi baffe. Abalabi baffe mwebale kubanga mutulaba emikutu gyonna gye mutugoberera mukola kyamaanyi nnyo okubeera nga mutulaba singa tubale tebatulaba singa obwolumu tetukyasobola kuteekayo mboozi zino. Neebazaako nnyo mwenna gye musinziira nga mufaayoko ne musubscribinga bakomentinga mukola kyamaanyi nnyo bakomentinga negativity tubeebaza kubanga singa era temussaayo okumanya ndowooza ya muntu ate era ndowooza zaabwe tende ebya ndowooza okubeera ng'ossaayo ekyo ky'oba otaddewo so tetukinaako buzibu okubeera ng'otaddeyo endowoozayo so tubeebaliza ddala okubeera nga mutulaba. Tetujja balwisa. Mr. Ranks emboozi za Kafeero zino zigoberedde ebbanga ddene ate n'ebbanga ly'omaze mu mawulire nkakasa nti oli omuntu omu ayinza okuggyibwako hadithi okwogera ku bintu bino byatandika ddi era lwaki tuli wano leero oba bitutuusizza wano okubeera nga ne minisita abiyingiramu?
Emboozi y'abaana ba Kafeero naddala ene ya DNA. Yes. Guno mulundi gulinga gwa kusatu ng'ekomawo mu mawulire. Ogwasooka baagiwozaawozaako n'abaana era nga bagala abamu baziikule kitaabwe. Wabula abantu abasinga obungi ne bakigaana. Kakati lwaki ekomyewo mu mawulire? Yes. Nti omulundi ogwasembayo okukola DNA sijjukira mwaka ki naye bakola DNA ya mu baana abagenda bagenda okuggyako DNA baali 12. Okay. Neesuula abaana abawera 6 7 kubanga bajjako abaana 5 bajja 12. Okay. ne abayitako nti baana b'omugenzi Kafeero ne babeera 5. Oshega kitegeeza 7 ne DNA ne basuula. Kati be basuula bagamba DNA yakolebwa teyali makubo matuufu. Lwaki? Nti omusaayi gwe baakozesa tegwali gwa kitaabwe. Okusooka tebajja ku mugenzi. Bajja ku baana abamu omusaayi bakompeyalinge ne ku baana abalala. Oshegeera naye nga mu mazima ga DNA naddala nga taata bw'abanga katugambe taata yazaala mu bakazi ab'enjawulo. Mu abaana bwadde muli ba musajja omu DNA yammwe tesobola kufaanagana. Oshegeera DNA yammwe tesobola kufaanagana kubanga muli ba maama baaki banjawulo. Kati abaana kye kibakaayanya bagamba bano bajjako DNA nga bakozesa omusaayi gw'abamu. Ffe tukakasizaawa nti abo bo bennyini be bajjako DNA bo omusaayi gwa kitaffe. Oshege nti ffe tukakasa tutya nti ddala gwa kitaffe ng'ate tuli bamaama banjawulo. Kakati mu bo bagamba tebaali yagadde kuziikula kitaabwe. Ne bwe kibanga kye kigenda okuleeta okutebenkera kw'abaana bamanye nti tuli baana b'omugenzi Kafeero. Kubanga ku ssaawa eno baatugoba ebbali tetukyali baana ba Kafeero naye nga tebanyaffe batugamba because bama b'abaana bonna weebali. Bo babagamba kitammwe yaani ye Kafeero. Ate ku ssaawa bo bagamba bano abaana abamu bagamba omusaayi gwabakutula. Kakati mu kyo bazenga beekubira enduulu ez'enjawulo bagamba bano baatugoba tetuli baana ba Kafeero. Ate ng'enjija gye babajjako omusaayi tetugyekakasa. Ne beekubira enduulu ewa minisita Balamu babe nga bafuna obwenkanya. Era Balamu yayita abaana b'omugenzi abasinga obungi. Meeting yasooka ne bagituulamu. Buli omu yasooka n'awuliza sayidi ne sayidi n'ayita meeting eyawamu. Meeting eyawamu teyasoboka bonna tebajja. Naddala bano bagamba nti baana ba Kafeero muli Swazi tebajja. Bwe bamala okugaana okujja ne baleeta Balamu baali bategese ekivulu kigenda kubeera ngenda kuza omwezi 17. Ekivulu ekyo Balamu n'agamba tekigenda kukolwa. Ekivulu kyali kigenda kubeera Masaba eno kikujjukira omugenzi Paul Kafeero. Kibaali kikolwa buli mwaka. Kibaali kikolwa buli mwaka. Naye ku mulundi guno abaana bagambe ebivulu ffe tetubifunamu. Omuntu omu yabikola ki? Yabifunamu. Ani? Swazi ne waliwo kitaabo omuto. Swazi ye mukulu. Swazi yalinga omukulu. Kana bagamba nti ffe tetukifunamu wabula twetaaga. Bwe bibanga mali ya mugenzi tukakase nti kale DNA bagikoze entuufu tetuli baana ba Kafeero. Tukakase nti tetuli baana ba Kafeero tujja givaamu tunoonye bakitaffe abalala. Kati mu kyo Balamu n'agamba Balamu Kafeero yali mukwano gwange. Naye omuntu tasobola kutebenkera magombe ng'abaana be ku nsi wano bali mu kamunguluze bw'ati bali buli omu ali wuwe. N'agamba saalyagadde kyakuziikula Kafeero naye ate ye solution esembayo ku ssaawa eno. Balamu teyandikyagadde naye olw'okuba kyekiriwo ye solution esembayo ku ssaawa eno gye twetaaga okukola ki? Okukola. Era n'alagamba bagende kubanga okuziikula omuntu kooti olina okufuna permission. N'abagamba bagende mu kooti. Kooti bw'ebakkiriza ye agenda kuteekawo expense eziikula
neddamu okuzimba entaane nga bwe yabadde n'okusingawo oba n'okusingawo yeekyo expense agenda gyewa minisita agenda kituulamu naye mukyo mulimu abaana abagamba nedda tetugenda kuziikula taata tetutyoboola ate mugenzi tetutyobola ku mugenzi abamu kali naddala bano omusaayi gwe baagoba bagamba tetuyinza kusigalawo nga tuli munaaganaaga tetumanyi nti kituufu kyeki taata tumwagala nnyo naye tumuziikule tumanye wawe tuzaalibwa okyegedde kati awo wakyali obuzibu wewali kalumanywera atuusiza okubeera nga n'essaawa zino bikomawo mu mawulire nti abaana abaaboolebwa bagamba tebasobola kubeera bamativu ng'omusaayi gwe baabagirako gwali gw'abaganda taata waabwe kati gwe nga ranks kino oli ku sayidi ki oba gwe okitwala otya baana bano batuufu oba nabo bagamba atulekere omusajja tumuleke awummule mirembe saalyagadde kufuna sayidi naye ekiri mu kkaayanya abaana bono bonna ku ssaawa eno byanfuna kubanga omuntu bw'afa bw'okera ku makya n'ofa ng'olese abaana bo bonna weebali n'otagambako nti ono si wange ono wange wakafeera alina n'oluyimba lwe yagambirako omwana nga si wuwe Bladina. It was a true story. Ochege yali true story. Era mama Bladina yazaala Swazi. Yes. Sokoleke omukyala gyali mulamu. Yazaala Swazi. Nali manyi luyimba. Luyimba. Ni true story. Based on a true story byaliyo. Bladina. Lyerinnya lye oba era mbuye Bladina. Ochege byaliyo. Tabanga ali ategeeza Swazi. Bagamba yali Bladina muwala gyali oshege kati bagamba Kristo gundi ono olwokuba nti yali omwana yali ye yavaayo n'amulaga mu lwatu nti ono omwana sinze nkola ki sinze muzaala kakati bagamba lwaki abalala ffenna yatulekawo nga tuli balamu banyaffe weebali n'atatwegaana kale ate mwe abaana obwana muvaayo mutugambe nti bano abaana si bammwe nti ffe tetuli baana ba Kafeero okyegedde kakati Kafeero gyali tasobola kuwummula mirembe ng'alaba abaana be buli omu yeekuba engwala n'abaana banne abaana obwana era kyabakozesa DNA yasooka baali baagala kutunda nnyumba y'ekajjansi Kafeero gye yali alina kyekyaba tutunze ennyumba yawa ey'ekajjansi kati mu kutunda ennyumba y'ekajjansi era abaana bwe bajjamu ne batunda ennyumba y'ekajjansi se ne bazigabana bano abatono abaali basikoze eki abaali basigaddewo kati ate ebiri mu nkubo bigamba ettaka lyonna lye baaleka e Masaaba ligenze litundibwa mpola but naye tuddeko manya ranks tuddeko mu mbeera za bulijjo kutunda kwe kulina okubeezaawo abaana bano balina kubeerawo nga batunda butunzi kwebeezaawo oba anti kati omuddugavu wa wano obuzibu bwalina buli bumu focus otoba mu budde buno n'otoba n'oteekawo akataka k'otaddewo n'oteekawo akayumba nga gwe by'otobera naawe omuntu omu tebikumala okyegeera nga gwe olaba by'okola omuntu omu tebikumala naye ate ne baddira bo abaana b'ozadde ne balaba nga byamaanyi nnyo ne batandika n'obbitemaatema nga nze omu nalaba tebikumala era nga bambi nyinza nava mu bulamu bw'ensi ng'okyatoma okyagamba okyayoteekamu amaanyi oyongereko ebirala ne kati bo abaana b'ozadde 6 oba 5 ne balaba nti ate taata yalina byamaanyi nnyo mu kifo ky'okwongerako ne baagala ate basaanyewo bulundi gwe mpulira ebintu bya Kafeero kutunda batutunda paka dye ebintu bye batunda kati ebiri mu Bakayanya byanfuna so si kyova olaba nti bali abamu bagamba mmwe temuli baana ba kitaffe okyege nyammwe baali bamalaaya kitavve yakola bwanga bwati kati bali mukayanira ebintu by'omugenzi kati awudyeni era mule okyege kakati mu byonna ebyaddala okuziikula omuntu naddala ano mu Buganda si kirungi naye ate bwe kiba nga kye kigenda okutaasa famire y'omugenzi Kafeero okyege abaana n'okwekakasa nti nze ngwa wano ono si kitange kubanga kati ku ssaawa eno bagamba abaali 12 bali mu 20 plus duli bali 12
kati ate bongeddeko kwavaayo abalala nabona abagamba nti baana baani minisita kyakikole baana ba Kafeero. So kyakikole twalisabye kkooti nekkiriza okuziikula Kafeero bwe kibanga kyekisobola okutaasa endoolito zino zonna ziggweewo bwe banakakasa kubanga bagenda kuba bajje ku ggumba lya mugenzi okege then gwenawandula ne gwenekkiriza awo tumanye nti be baana baani ba Kafeero. ate era mbadde nsaba ndowooza minisita ayandibadde akibeeramu wakati wenyini omanyi lwaki okimanyi bulungi lwansi tusobola okugenda mu ddwaliro okujjako omusaayi naye oli n'ayita emabega otomatika era baana kye bakaayanira nti DNA gye baakola ku MBN okege bagikolera ku MBN bagamba nti n'engeri gye baabikolamu baabikola buli omu yagendanga lulwe babaggyeko omusaayi era n'okubayita baabayitanga lwabwe buli omu bagamba nti walabika tewaaliwo bulambulu kufaawo abeerewo wakati tubakwate bonna 20 omulundi abatwala omulundi gumu babaggyeko omusaayi. Yes. DNA ekolebwe era ekomewo bonna babayita omulundi gumu nti okusinziira ku DNA gundi oli 99% omusaayi gwa Kafeero gundi ali bweti ne bweti tebikwatagana gundi toli okitegedde kuba kyekigenda bino tebigenda kugwa naye banagamba tugenda kutaasa kitiibwa kya Kafeero butamuziikula tebigenda kukoma kati okujjako abaana nga bo basazeewo ne bagamba tetuli ku bya bugagga kitaffe ffenna yatuzaala tukwasaganyize wamu okutwala erinnya lya muzeeyi mu maaso naye nga abaana tebakikoze ekikubatikale kigenda okuddirira kuba kuziikula kubanagana nakwekuba nga teno nekikoze minisita bw'avaayo nakikola kiyinza okutaakiriza wadde Buganda tebukkiriza kubanga omuntu bamuziikula bagamba birina ebijjirako nawulidde omuntu agamba awo n'agamba mbu omuziikula Kafeero oyo mugenda kusanga abaana abalala bonna abantu abamutandisa okufa mbu omuntu bwamba muziikula oyinza okutandikirawo nemutandikirawo okutuka naye nga bwe kibanga kwe kusalawo kwabwe ng'abaana wadde mulimu abagaana nti tetuziikula kitaffe naye we kibanga kyekitaasa famire kubanga saasira omwana gw'oli mu kugamba ku ssaawa eno nga nnyina amugambye kitaawo ye Kafeero naye yo abaana bamugambye nti gwe toli mwana wa kitaffe ate gwe omusaasira alagewa tugenda mu myaka kumpi kati 20+. kitegeeza omwana ne waba yali muto by then mu kufa kuli kitegeeza aba muntu mukulu era ng'amanyi taata we yafa automatically okyege kati basaasire bo bakole ki omanyi omusaayi guno nakyo kintu kikulu nnyo oyinza okubeera nga afocus olina omwana nga tolinako olina naye ekyokumanya nti focus yanzaala nakyo kikulu era kikuwa eddembe muli okyegeera kikulu nti gundi ndi anzaalibwa wano okumanya obuzaale bw'omuntu kintu kikulu nnyo ekintu ekyali kirwanya annamba emu ne mutabani we kumanya taata gonzaala okyegeera yegwe kitange oba si yeggwe nti agenda ofuna omuzzukulu amanye nti byono jajjaawo automatically amutuume mannya ki kubanga kusaawe nomubakasuse si baana ba Kafeero amutuume mannya ki kuba mubenkima mumugobyeyo mama amugamba oli wankima ate abaana bagambe nti oli wankima alina okunoonya waagwe watuufu oli yawazukuza wazaala nadda automatically kimanyi bulungi muli bankima gye muva kyekyo kati abo nabo basaasira okyegedde tobagamba nti bano abaana bo tibaagala nnyo okuziikula kitaabwe naye nabo obulumi bwokubeera nga bagamba ate si bwe kibanga kyekigenda okumala eggobye mu kibya bansange nga siri mwana wa Kafeero bakeere ku makya bagambe nti oli mwana wa Kafeero adde ku nyina amugambe n'amaama tunulamu gye wayitanga mu budde bwanzaalira kano wayitanga wali onagabe ewantu ewatuufu naye kati teri mwana asobola kuteeka nnyinga ku nnyina ku ssaawa eno ng'amugamba nti wano si wo wanzaala nga DNA ebyaddala eba ekyantankana Ranks obadde ogoberanye ebintu by'abayimbi bano for a long time lwaki Kafeero ng'ate tulina bangi ababadde basudde ekyo ekibuuzo kikulu lwaki Kafeero kubanga basudde naye Kafeero bombi bazaala mu bakazi ab'enjawulo ate bonna baali b'amaanyi naye lwaki Kafeero kyekibuuzo ekyo ekisooka mu byonna Kafeero oba yazaalibwa mu famire yes ndowooza mu famire bonna Kafeero ne basudde famire zaabwe be baali ab'amaanyi abaali bavuddemu
ne bakola erinnya ne bakufuna ne ssente ne zibagula ebintu naye okyobuuziza lwaki Kafeero ye abaana bakaayana nnyo okusinga tetunnawulirayo baabasudde baavaayo kukaayana. Ensonga esooka Basudde we yafiira maama we bwe yamulekaawo ku nsi n'alekawo Aisha Nakitto nga nnamwandu n'alekawo baganda be omuli Sserunjogi abaana abantu bano abasatu baatuuza abaana bano ne batadda mu kkaayanira bya bugagga bya Basudde bye yali alina newankubadde yali abirina wabula tebadda mu kkayanira bya bugagga bya Basudde wabula baatuuza abaana bano era abaana ne bakimanya nti taata waavudde tusigazizza jajja waali maama waali taata Sserunjogi waali nga Sserunjogi bw'ayogera ekigambo abala tebaddamu kwogera ekitali ku famire ya Kafeero. Famire ya Kafeero bwe yafa ne bataata bajajja abaali badde bavaayo okulambika abaana bano badda mu kkayanira bya bugagga bya Kafeero. Kati omwana omugaano okyokkaanira ebyobugagga ebitakolebwa wabasudde okitegedde tebaatuula kulambika baana bano kubalambika ne babagamba nti taata afudde tulina kukola bwetu ne bwetuti kasikulu fiizi kamunnaye katunoonye mwana gundi katumutetenkanya atandika okubeera ng'akola ki ng'asoma bo tebaakifaako kyovola ku ssaawa eno omwana tayinza kuva yeerandiza yekka yamanye engeri gy'abiseemu okusoma newabanga ku mikwano gya Kafeero kwe kwava ayamba tasobola kuvaayo n'agamba nti wadde mukwano gwa Kafeero yamuyambako alaba bano tebabaddeewo mbulamu bwe kuvaayo n'agamba yalina ka eka kamu tukatemeeteme automatically buli mwagabane kwako okyegedde kyovola nti ku ssaawa eno Basudde yalina abakazi ab'enjawulo n'abazaalamu n'abaana kubanga ali Ssaalongo naye Naalongo mulala Aisha Nakitto gyali alina abaana abalala be yazaala mu bakyala abalala teziriimu lwa nsonga baafuna abantu ababalambika. Kafeero talinayo batoobe yabalina webali niga gyali n'abalala gye bali. Kyenkugamba ekiri nti mu kufa kwa Kafeero nze Kafeero we yafiira 2007 nalina akagye Kampala mu mwaka gumu naye kukale by then ntandiikiriza obulamu bw'embeera kalenda awo nagendawo okyege naye bamuteekawo kalenda kuba bamuteeka okumulabirako naye ebyali abantu abakunyumiza byali e Masaaba gye bagenda okuziika byali birala era birimu okkaayana era Bakafeero bw'amala okuziikibwa ebyaddawo zaali nkaayana batutte ebyuma bya Kafeero ebya bbandi simanya taata abisise simanya ate bakoza batya okyegeera kati nga bonna bagayanira bya bugagga endolito zaavira ddala kufa waliwo ennyini nga yakafa kakyovola nti ku ssaawa eno tebakisobola kutereera okuggyako nga batandise ne bafuna DNA entuufu ate n'abaana ne beekubamu mutima ne bagamba kitaffe yakola bikole yava gye yava ndajja e Kampala nga talina naffe tusobola okukola okyege kasaba omanya nti wano otuzaalibwa era ne beekubamu omutima ne bagamba bigenze tubireke kati ebiriwo tubipreserving tubazzukulu baffe naffe tulabirengako nti bannange yali w'amaanyi nnyo era yaleka kino na kino kati bino bisigale nga babipreservinze ku lw'abazzukulu baabwe abaana baabwe bagenda okuzaala n'abazzukulu bagambe nti kitaffe yali w'amaanyi esigale ng'etambula n'abazzukulu babeere nga bagirabirako nti yaliwo ennaku ne corporate by the way tusuubira nti ne music singa bamuteeka mu bulambulukufu ne bamuteeka ku streams nga ali ku stream emu ogenda kusanga nga basobola okuba nga nabuno obukaayanya bukunkumukwa nga basobola okufuna mu corporate yaabwe ennyimba za kitaabwe ne bazifunamu kubanga eyo chance weeri kati automatically ali ku Focus TV wamu ne SRK Media. Thank you so much wenye okubeera nga otulaba. Nkujjukiza bannaffe aba Focus Event Service bagamba nti beeyune bakwatire omukolo gwo bakuwe omukolo mu service ez'enjawulo bakubira ebifaananyi bakuwa videography photography decoration bakuwa cake bakuwa ka juice akawomu ddala bo kye bagamba nti ove mu stress y'okunoonya ba service providers 10 kwata Focus Events wagaye bannaye budget yange eri bweti njagala omukolo bweguti so bakikolera kugenda ku TikTok yaabwe obeere ng'onoonya biki bazze bakola ne contacts kweziri ku namba za ku screen
ozifuna tulina ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti bo bakafulu mu printinga n'okubrandinga ebipande ekikulu ekyo olina business oyagala business card oyagala stickers banners kipande kya kudduuka lyo olina branding bamukolera so beeyune era enamba ku screen kweziri babenga bakuyambako mu buufu obwo Mr. Ranks nga tumaliriza ng'omusajja omuganda njagala ombuulire tumba ensonga eno mu bulamu bw'omuntu biki yandibadde akola okwewala endooliito zino eziri kati ewakafeero kakati omusajja naddala omusajja mu bulamu Focus simanyi myaka gy'olina numba flow yakusatu kati olumba flow eyokusatu naye ozadde ku baana atali omu atali babiri yes kakati tandika nakati wotuva wano okyagere wotuva wano tandika bano Relax malako na lwataano balwa sebo tolabye bafudde ku myaka 2 n'omugenzi gwe twogera ko teyaweza ana yafa alina 37 wetuva wano balabala byolina byokoze n'abaana bo kola eddaame make a will basigenda kufa ate ng'ofa ki gwe eddaame lyeritta kafeero bw'ataalikola teyafa eddaame si lyeritta omuntu eddaame si lyeritta omuntu at any age kasita obanga olina ky'olinawo oba kasita obanga otandise okubeera omusajja kola ekiraamo ogambe nti nze bwenfanga ABCD banziikanga wano kino kyekikolwanga ku lumbe lwange kasita okola ebisoboka baziika wano kakulu kufa kw'omugagga w'e Masaka Bosco Bitanda oshege baziikanga wano Bosco singa yali yakola eddaame tebyali baddewo era wendikoledde ndikoze nga nina emyaka bwegiti sikakiddwa bye nnina bye bino tulikola muliniwo yes eddaame buli kintu osobola okukeralira ku makya n'okola eddaame olweggulo n'obaako kyoguzeeyo n'ogamba n'oba munoolaba omwana gw'obadde owadde obusika ng'alina kyakoze noga ono bamulekera emaali yange agenda gitunda n'olikyusa ekiro what happens we tujja ne copies nga 10 no era wabaerawo eriri recent kubanga nsobola okukola eddaame lyange naye niŋŋamba nti eddaame lino ndikoze ng'ennaku z'omwezi 25 ku ssaawa 5 limenyewo kakati nenkola eddala naye nigamba nti ndikoze ku lino era ndikoze ng'ennaku z'omwezi 25 ku ssaawa 10 ez'olweggulo era limenyeewo essaawa zino zaawula okitegeera limenyeewo liba limenyeewo liri so tulwane nnyo wadde tutya okufa naye enkomerero ya buli muntu eyazaalibwa kufa tetumanyi buli omu nyinza okuba nga nva wano ne bagamba nti Focus obadde naye wano mufu okitegeera kakati mba ndesse enkaayana mu famire yange sobola okolayo ko eddaame nze natandika okukola eddaame nga nina omwana omu copies ozirina neeyisa ki eri ku ddaame neeyisa ki engeri ki gyerina okwatibwamu oba okuwandikibwa maze odiwandika tugeze kale manye odiwandika kakati ntekeewa mitwetwe ne kalateerera emitwetwe tuyinza odikyusa ofunayo abantu bo bomanyi nti bamizi nomugamba tukyabayina njebali oba wekiba nga toyina mu bantu bo nga toyina mu wamizi wekimanyi nti banka etereka ebiraamo byo badde sikimu banka esobola okutereka ebiraamo byo balooya nabo kati babagula ne bakyunirako omuntu omu gwe mmanyi eddaame yali ononkuba omusika we si ye musika kati baalikyusa naye wekyava ku looya okitegeera omwana yakwatagana ne looya ne bakyusa eddaame ery'omugenzi kakati ebyo bw'obanga gwe toyinayo bantu boweesiga weesiga ebbanka eyo ogigenda ogigambe ndeese eddaame lyange lino ditereka wano ogenda kubeera olisasulirayo akasente akatontono okusobola okubeerayo okitegeera naye nga ekisinga mu byonna
maama wo abanga akyali ombulamu yes okyege osobola omugamba maama eryo ddaami lyange bwengere enkya ne kumakya nenfa ovangayo n'olambika abaana bange taata wayinza okubanga gyali naye olimukwasa oyinza okubeera nga olinako abooluganda bo bolabanga bamizi oba senga oba muganda oba ki oba omukwano gwo n'omukwasa n'omugamba focus bwengera kumakya nenfa eddaama eryo muligobereranga ne mulambika abaana bange. Ninza okubeera nga mbadde manyi nti tulina okuba waliwo omuwendo gw'ebintu ebikuwaliza okola eddaami. Teguliyo n'omwavu omuntu ne waba talina kyalina nga nina bintu bya mu nnyumba n'engoye asonga za ayazaala nzadde yene bwe mba sizadde okyege nemba sizadde nina byenjagala nga nze munziike munkole nga munziika kwanze kati kusaawe yakola entaanaye nze kusaawe eno era focus bw'owulira nga nfudde omanyanga nti ekyengera bagenda kunsuzaawo ennaku ezi biri sisulawo olumu ne muntu ala ekyotera temujja tuleetako nzandi kikugamba bwenfe biri era omanya nti focus ngenda keerako ngende owaranks ekyengera nenkya waali okyegeera kati olunaku olwokusatu bantwala ekyotera newe sisiibayo newe sisulayo banziike kwegamba eddaama erikuwa ggwe bye wandyagadde bibeewo ku lunaku ku kabaga akasembayo eddaama teriri ku kintu nti nina bintu bwebiti okuba n'ebyobugagga nti nyinaweko emmotoka sirina kennina ne neetaaga okunzi nti bannange nze temunziza kyotera okyege wano wennyina kaataano ku 10 wenjagala bwaba basobola okunziikawo mba munziika oba bannange nze bale temunziza kyotera muntwale mulimbo ebyo byonna ddaama ebikola kubanga kati bw'ofaawo nga obadde oyagala kuteeka mulimbo ne batakutwalayo ani anamanya nti gyewayagala so eddaama abantu abavubuka bonna abali eyo tetuli ku nti ono afunye alina kyabugagga tolina kantu konna naye olina b'olinawo kola bw'oba tolina b'olinawo olina by'oyagala kufaako bikole kale tetuyinza kubanga tusukka wano nkakasa nti obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano we tuli nkwebaza okubeera nga obadde otulaba alina endowooza ey'enjawulo eyawukana n'omukulu ono nkusaba comment section eramule obeeko kyokkaanya oba kyotakkanya naffe tujja bigoberera okulaba nga tukuwa show ezijja mu maaso awo for now mubeere bulungi mweraba kusubscribinga ku Focus TV yange bingi